church is total business. Total business. Akati Yesu yagamba ngali ku tereke tuyite terekero bawe baweerayo. Yatuna n'alaba omukyala nga awaddeyo epesa n'omulala awaddeyo ebingi. N'abuuza nti kubona ani asinze okuwaayo. Abamu ne bamugamba oli omugaga awaddeyo ebingi. N'agamba mukyala oli kubanga awaddeyo konna kaalina. Even that little is appreciated. Ye abantu babatunzizza amataka. Sene ne bazuwaayo. Ne babatunza amayumba. Sene ne bazuwaayo. Business ne zigwa. Sene ne bazuwaayo. Oli olutunda enkoko ne basooka kuyigiza nsigo. Kimu kya 10. Sige nsigo Love offering. Hey. Seed of faith. A Christian version of the Rotary. Oyo zaala waba Christians. Yasookera mbalokole. Sige nsigo. Kati agenze ne mu Church of Uganda atuuse kusiga nsigo. Siga nsigo. Akwegamba babbi abantu ate bakyababba. Omanyi omuntu ali desperate mwangu wa kubba. Omusajja yagamba nti kwegamba eddiini y'enjaga y'abaweddemu Essuubi. Era kyova olaba tetuyinza tewali munnaddiini ayinza kwagala despair kugwawo. Eddiini y'enjaga y'abaweddemu Essuubi. Bannaddiini have exploited that. Kuba kati yo kati omanyi be babbi. Babba abakyala batalina baami. Babalimba simanyi baliko omuzimu gwa kawuula. Nti kyensonga lwaki tebafumbirwa. Omuzimu gwa kawuula gwe gutwala abaami. Kiki ekyo? Omuntu yenna ng'ali mu sexually active group. Katugamba ayingidde puberty. Ali myaka 6-7-8. As long as ali mu sexually active group. Aba alina hormones. Hormones bwe zigamba nti kwegatta. Otegatta totereera. Tokola ki? Totereera. Era bw'olaba n'oyoya kati bwe weebaka ekiro kyangu okwerooterera. N'ozuukuka nga emirimu ogimaze. N'omukyala naye bw'atyo. Kati gano gannaffe agabbi gabaffe gannaabafere ne saabafere. Kati gaagenda okulaba nga tegalina solution for women. Bakyala bali mu kyaki baagala bufumbo. Musumba nsabira nfuna omwami, nabbi nsabira nfuna omwami, babalagudde ojja kufuna byonna biganyi. Ne bayiya akakodi akalala. Omuzimu gwa kawuula. Waliwo wanna omuzimu gwa kawuula. Kawuula ganyi gwe guleeta obuwuulu. Guli luddawa. Akati ne balyoka ne babagamba nti kawuula ajja n'akukozesa. Musumba nze munange erino basajja bajja ne bankoze ekiro naye sibategeera. Oyo kawuula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Omanyi ebizibu by'abantu ye capital w'abafere. Ebizibu by'abantu ye capital w'abafere. Okaleese bulungi. Kakati as long as people go nga balina problems, balina challenges, jukira babayigiza togendanga mu yeekaalu ya Mukama ngalonsa. Nakyo kiri mu Bayibuli. Ekyo mwekiri bakijjayo. Togendanga mu yeekaalu ya Mukama ngalonsa. Simanyi ne context yo mu Bayibuli ndala. Ndala that open heart ogenze kuyiga ojeyo. Simanyi okiraba. Ogenze kuyiga okole. Togenda n'ovaayo buvi bw'otyo. Togenda n'ovaayo buvi. Bw'ogenda olina okugenda ng'omutima gwo mutegefu. Muggule. Okiraba? Kakati naye bano bakisoma kifuula nnenge nti tojjanga mu maaso ga Mukama ngalonsa. Ne bakipedolinga ne bakiyigiriza katukakana oli yakatunda omugaati agutunze 5,000 agenda mu yeekaalu
50 zonna aziwaayo kuba teba ebinusu baabigoba naye baba tebabigoba bakugamba kale buli omu aggyeyo ssente ezaalina ziwanike kati omuntu okugjayo ekinusu tebajja kiraba abamu bwebasolooza wano buli omu aggyeyo awanike oswala okugjayo 10 kati ate tebalina n'ekirala muli ebyana ebiwala ebijuujulu bye bawoobwa asha abalala bakyala kati n'atula nagane sajja nzijeyo mu kkooti wano siringi ka mutwalo kanzijeyo ekizike oba bizike akati bakola obukodyo bungi nnyo naye nga the bottom line is to extort kwe kuwaliriza omuntu okuwaayo kyatandiwaddeyo singa embeera ebadde otherwise tebadde bweti okiraba kakati abantu bayingira bizinesi z'abafere so church yafuuka business. Church is total business. Total business. Akati Yesu yagamba ng'ali ku tereke tuyite terekero bawe baweerayo yatuna n'alaba omukyala ng'awaddeyo epesa n'omulala awaddeyo ebingi n'abuuza nti kubonaani asinza okuwaayo abamu ne bamugamba oli omugaga awaddeyo ebingi n'aga nti mukyala oli kubanga awaddeyo konna kaalina even that little is appreciated naye abantu babatunzizza amataka sene ne baziwaayo ne babatunza amayumba sene ne baziwaayo bizinesi ne zigwa sene ne baziwaayo oli olutunda enkoko ne basooka kuyigiza ensigo kimu kya 10 ensigo love offering seed of faith a Christian version of the Rotary oyo zaala waba Christians yasookera mbalokole siga ensigo kati agenze ne mu Church of Uganda atuuse kusiga nsigo siga nsigo akwegamba babbi abantu ate bakyababba omanyi omuntu ali desperate mwangu wa kubba omusajja yagamba nti kwegamba eddiini yenjaga yabaweddemu Essuubi era kyova olaba tetuyinza tewali munnaddiini ayinza kwagala despair kugwawo eddiini yenjaga yabaweddemu Essuubi buli aweddemu Essuubi ddiini buli aweddemu Essuubi ddiini olaba abasiraamu abankusere be basinga mizigiti be bakeera be balongoosa bagiyita ibada akole kama at least amuddiremu abaavu ba Christians be basinga mu makanisa be ba ushers be baani be basula mu night prayer abaweddemu Essuubi maka gafudde mulimu guweddewo ndi mulwadde all of those desperate people so bwatuuka ate ekifo ky'omusabira ate era kyovolaba president waffe ayagala nnyo abasumba lwaki ati bamuwuddisiza abantu bamuwuddisiza abantu ne bava ku real issue ti gavumenti eremeddwa okukola ku bwavu ne babulaminga sitaani ne bagoba emizimu gy'obwavu obuzibu bw'obwavu tebagoba mugobe that is stupidity of the highest order okola bukozi okugoba obwavu tosaba busobi okugoba obwavu okitegedde kati president waffe abaagala abo kubanga bamuwuddisiza abantu bakkiriza ati kati nti omuzimu mwavu ndiye president yebaka akola kuzinako alina n'ennimiro alina ente yasaba busabi obwavu okumuggwako kukola yagenda mu nsiko yali mulokole n'agamba balokole banendi bane tugende tulwaneko bonna tusabe n'abagamba nze ebyo byokusaba mbivuddeko agamba yabiddukira mu scripture union mu ssomero agenze kuba mundu emundu ekubika bameka abagikubye ne basucceedinga actually mu mpita gye yayitamu tulina yali Samora Machel yayitayo then Robert Mugabe yayitayo naye ate enkola ye yennyini kuba ate yali bali balwanyisa bazungu naye Cuba Fidel Castro ndoze muyekere yasooka okukwata obuyinza Museveni ndoze ayinza okuba wakubiri sirabayo mulala bali abalala
wadde bakube munne balwanyisanga bazungu balwanirira independence naye here we are independent president waffe tumukkiriza tumwagala tukubya akalulu wadde akabbye kubana kati babubba nakati akalulu akabbibwa ate bubi nnyo okiraba kati president waffe obote tumukubyeko akalulu tumulonze naye ayise mankwetu Museveni agambye ngenda kulwana with only 27 men nayingira ensiko no wonder muwala we yasaze wakole film anti yalina okukola film 27 guns ate gwona ogikola gwe bwina omulina osobola okutuula nekitaawe nakuwa ebyama nakubulira buli kimu kakati no yakubulira nti abantu bano bakola omulimu naye tasobola kugamba nti n'abaasigala nabo bakola omulimu kuba bafiirwa obulamu bwabwe ne bafiira ebyabwe future yabwe neyonooneka actually singa Museveni teyagenda mu nsiko Uganda would be a better place it would be a better place olutalo lwayonona buli kimugenda eruweero baamini abo baali bajaguza amanunula g'omwaka guno yali Heroes Day yabagamba nti Kanabbanja gye sijja kulinnyayo neerwalidde kasita yali mulwadde oba yali mulwadde n'awandiika officially n'ategeeza eggwanga kakati nti right honorable Nabbanja yagenda okuba nga akiika niffe twamulabanga ng'ali mu State House nga mumutulaga anti yatalabika bulwadde ng'ali isolated anti yafuna covid kati kankubuulire oli covid eyali omungi okimanyi twatambulanga naye abantu batono abatamulwala bonna bagenda mu isolation gwe teyakuluma naye era kyali kimu ku biragiro ebyaliwo akati ebyo gwe genda naawe olimba abalala abeeruweero be bamanyi olutalo obuwanga nagendayoko nembulaba you just can't believe nti tetukoze kyattisa tetutereezezza mbeera abaafa gye baali balowooza nti ejja kutereera okiraba even right now tutudde ku time bomb ey'abantu abali desperate as long as okyali n'abantu abali ready to die talina kyafiirwa mulimu talina tasomye ne bw'aba asomye ate abasomye beekyawa bubi nnyo nagala oba kiba kikole kibeere ono atasomye ayinza okukkiriza embeera n'agala kange n'ensima ebyolooni at least yalina waaga nti awo maze naye omuntu asomyeko aba alina very high expectations bw'alaba nga dreams ze zonna ziri dashed zittiddwa aga no kama mbaya era kyova olaba Museveni yatugamba tuweerere abaana basome abaana tubaweeredde yagamba ebisigadde tubimulekere but over the years okujjako okuferinga abaana ne bagenda mu slavery mu Buwarabu abaana bali desperate abayingidde amakanisa nga basuubira eriyo miraculous breakthroughs bayitirivu bali omwo abavubuka kati batya okuwasa okubanga one batya responsibility tebalina ngeri yakuyimirizaawo bakyala kati olw'okuba batya responsibility tulina baana abawala bayitirivu bali mu masinzizo kikye bakola bwe batembazisa bali mu bisiyaga babavubuka bagula bamalaaya one teriko commitment nti ate nsasulira ennyumba teriko commitment nti ate omwana wuno yalwadde teriko ekintu kye yesatisfyinze ate aspendinze ekitono kati bwe kiba nti eyo embeera mwe tuli abaana basomye tebalina mirimu sente tebalina tebatya gula bamalaaya tebatya kwetunda mu bisiyaga they can go anywhere kyova olaba nti challenge nene bannaddiini have exploited that kuba kati yo kati omanyi be babbi babba abakyala batalina baami babalimba simanyi baliko omuzimu gwa kawuula nti kyensonga lwaki tebafumbirwa omuzimu gwa kawuula gwe gutwala abaami kiki ekyo omuntu yenna ng'ali mu sexually active group katugamba ayingidde puberty ali myaka 6-7-8 as long as ali mu sexually active group aba alina hormones bwe zigamba nti kwegatta
otegatta totereera tokola ki totereera era bw'olaba noyoya kati bwewebaka ekiro kyangu okwerooterera n'ozuukuka nga emirimu ogimaze n'omukyala naye bw'atyo kati gano gannaffe agabbi gannaabafere ne saabafere kati gagenda okulaba nga tegalina solution for women. Bakyala bali mu kyaki baagala bufumbo musumba nsabira nfuna omwami nabbi nsabira nfuna omwami babalagudde ojja kufuna byonna biganyi ne bayiya akakodi akalala omuzimu gwa kawuula waliwo wanna omuzimu gwa kawuula ganyi gwe guleeta obuwuulu buli luddawa akati ne balyoka ne babagamba nti kawuula ajja n'akukozesa musumba nze munange erino basajja bajja ne bankoze ekiro naye sibategeera ti oyo kawuula so kiri kwerootolera kwoyogedde it's hormonal activity hormones demandinga nti funa mu kifo kyokugamba abakyala yowange nti funa omusajja kkiriza ze okiraba babagamba kawuula n'abasajja nabo kawuula ate olina kyonzibudde kubanga mpulira bangi mu makyakyo ebintu binkozesa ate abasinga okkaabo bwe bato tebalina baami tebalina baami golaba alina omwami ng'akaaba kizibu just omubiri gwetaaga that natural release gye gufuna nga weegasse kakati bwe guba tegugifunye then the alternative is to sleep and dream kuba okyagala teri atakyagala kituufu abasajja lwaki tukyetaaga kyekimu ku bitutangira okufuna prostate cancer ne prostate enlargement sex is a very very good activity ekirala obeera healthy exercise kyovalaba omusajja nga bamumye ekintu ekyo ayinza n'okukuba embooko batandikubye embooko n'agoba abantu batandikubye bw'aba boosi nga yemale gwe nkugobye afuna ekisungu ekyo naye nga bw'aba yafunye wali obulamu bwona butereera kasimayiro kabeerako buli kimu kyonna kubanga ali lubricate naye nkwagala kwogera mazima sikulimbalimba abakyala babeera n'obusungu babeera ne short tempers bafuna buli kimu kyonna ate nabo bafuna obuzibu nti nabaana ali supposed okurilizinga buli kiseera ebyo kati bw'aba tagize bibalwaza ate n'ekirala omukyala ali supposed okuzaala bw'ateekinga longu nga tafulumya majje ago gamanyi okukwata muli mukakana ng'afunye fibroids bizimba muli okiraba bigenda ne bikwatira omwo so kakati abasumba kati munange mpulira ne muno nga munnuma nti byakozesezza ekyomuga no ebimu bigenda ne bijja omwo ne bizibikira endira kalukakana ng'afuna pain so kati ye yeefuula amusabira leeta ssente teri bigenda abakyala abaliyo nga mundaba nga mutulaba mukkiririza mu kawuula taliyo better rise up omusajja obazze gy'oli kkiriza katonda kyaleese mugenda ne musettinga standards too high notomanya nteekateeka ya katonda enteekateeka ya katonda eyinza okuba nga oyo gw'onyooma katonda mwagenda okuyita ate okukusitula manyi mwagala obulamu obulungi naye n'obulamu obulungi babukolerera gwekkiriza oyo katonda gwaleese ogende ate obeere mukyala mwesigwa ofumbe akuwe mukole tomubba wabula kakasa timugenda kukola ojja kulaba mukama bw'ataakola bw'ataabasitule naye azolonga azimukkiriza kawuula bajja babba mujja okutunda n'ennika zammwe andi mutwale kawuula bakole ki bamugobe anti ekyokka ky'oba osigazza wa omukyala kyaba ebirala byonna the last omukyala kyotomuggyako yempale empale afuuko wane waffe abazungu bo empale ogimuggyako n'omulekera amabeere naye ffe wane waffe mpale naye mujja kutuuka okutunda empale zammwe oba muziweeyo mpu bazisabira anti muno mwagala obbako kawuula mabulire challenge eno abazungu batuyigiriza bubi abakyala bangi okusinga abaami
kyogereko ekyo abakyala bangi okusinga abaki abaami abaami katonda yabakola ng'asobola okubeera n'omukyala asukka mu babiri abazungu ne baleeta monogamy omusajja alina ateekwa kuba na mukyala omu kati weesanga nti mu church omusajja akuze emyaka alina omukyala ate ye yandisobodde okutwala ono tulina challenge y'abannamwandu kizibu nnyo omuvubuka omuto okwetiba nnamwandu singa obadde abamu bannamwandu bato even at 20 omukyala omwami waafa babakuba amasasi bafuna accidents challenges mpitirivu bungi ebitwala abantu kati neweesanga nti omusajja bw'afiirwako omukyala kyangu okwana omulala naye omukyala ng'afiiriddwako baawe yafa bambi babeera mu very very sorry state kyova olaba Quran ne Bayibuli byonna mu njigiriza yaabyo bw'ogenda mu Old Testament nti bannamwandu baweebwanga enkizo era nga babawasa ne bw'omuwasa oba ofunye eki empeera yes kakati tudde tulina bannamwandu bangi abalala bali mu churches be bakuba ettendo naye nga omulaba bambi akazi desperately anoonya kimwami kakati abo ogenda bafunira otya abasajja ng'obayigiriza kawuula abamu ayinza okuba nga yeebase nga ayagala sex release n'aloota omwami we ng'akomyewo si muzimu gwe gubaguze it's a dream it's natural akaseera kali akejjukanya kale singa baze yaliwo teyafa bw'okyogerako emisana ng'ekiro oloota nga muli mu nsonga nga omala akati kawuula taliyo in short abakyala tuba encouraging bafumbirwe n'abasajja nabo bawase ate bino ebyokugamba nti bakola ebinene nnyo tubiveeko tuddeyo ku bufumbo bwa Bayibuli offer acceptance parental consent gende w'omukyala bakwanjule kubanga omwagala full stop bino ebyokugamba nti mugende mu buno obufumbo bwe tugenda mu buno obw'amateeka mu Bayibuli tebwalimu era kyobulaba nti we've gone wrong era kyobulaba nti bakyabba nnyo abafumbo okiraba twalibadde twewasiza abakazi betwagala si musango si kibi kubanga ne bajjajjaffe ba patriarchs tebaalina omu Musa teyalina omu Abraham jjajja w'abakkiriza teyalina omu then omusajja yali akubye Katonda ennume y'ekigo yekka ekiri ku record Jacob ekintu ekyo bangi bakuwakanya ndaba mu message eyo bagamba nti buli lwoyogera nti olimba simanyi lwaki kati kambuze abantu bwe bakwata obwongo ze mbagambe ki kati era weewuunya abagamba nti nimba Bayibuli eri very clear about ogoba abakyala togobanga naye terina weeganira musajja kuwasa bakazi babiri oba basatu era neewuunya nti abeeyita abakristaayo oba abakristo oba abalokole ate bakkiriza ogoba Bayibuli kyegaana Yesu kye yayogera kennyini tewabanga agattulula Katonda kye yagatta ekyo bakikkiriza n'olaba omusajja agobye afunye omulala nti serial monogamist ate ne bawakanya Bayibuli kyetegaana nga Bayibuli erina n'olunyiriri mu kitabo ky'Okuva essuula eya 21 olunyiriri 10 nti bw'onoofunanga omukyala omulala gw'obadde naye toomummenga bino ekisooka ebyokulya ebyokwambala ebyokunywa ekisulo n'akaboozi ekyo kiri mu Bayibuli nze siwandiikaga Bayibuli Okuva essuula 21 olunyiriri 10 bwe kitabaamu nja kuwa fayiro mwekiri ate era mwekiri mu Matayo 19 n'okuva ku 5 awo tewabanga agattulula Katonda kye yagatta instance yokka mw'oyinza okugobera ng'owasizza omukyala n'omusanga nga simbeerera on that very day era bw'omusanga nga simbeerera you are free okumuta naye bw'omala n'osigala naye ng'ate simbeerera totuuka mu maaso n'otandika okudongwa nga bano bwe badongwa nti ate yayenze wamusanga mukaba wali omusuubira ki wali omusuubira kubaaki nti akyuse tasobola kuba mbeerera ng'ate yali mukaba
nolwekyo bw'omusanga nga yali mukaba naga ndi ate ku luli yayiseeko ewuli ekyo tokyewuunya era ekyo tekikuleetera kumugoba wabula musonyiwe kyekyo forgiveness. So Jacob oyo kuba ennume y'ekigo Katonda teyamukuba. Bangi mbalaba bagamba nti Pastor Male abijjawa basome Bayibuli. Ekyo kiri ku lunyiriri. Basome Bayibuli. Somera ddala anti kati okutegeera byonna bye njogerako. Soma the entire book of Genesis. Ojja kutegeera. Kwa bwe nagamba soma kino soma naye soma ojja kulaba context ey'obufumbo bweri mu Genesis. Yonna erambuluddwa. Temuli kabona kugatta bagole. Temulimu. Abasajja babeeranga n'abakyala omu babiri basatu. Ate ne bw'oba ogenze eno mu kitabo kya mu Samwiri ekyokubiri era ojja kulaba Samwiri ekisooka ekyokubiri era ojja kulaba nga Dawudi naye alina abakyala abawera era ojja kulaba nga ne Solomoni alina abakazi 700 n'abalala bakyala be balala 10,000 be bakyala 100. Kyokka nga tetusoma ebitabo eby'omusajja akyasinza okuwasa abakazi abangi. Ekitabo kya Ecclesiastes siye mubuulizi, Song of Solomon, Oluyimba lwa Sulemaani ne Proverbs, engero za Kabaka Sulemaani. Ani mugezi akyasinza okubayi? Temuteekwa kuba basiru okusoma ebitabo by'omusajja gwe mugamba nti mwenzi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Pastor kanaasembayo tuve ku nsonga eno. Era nako kanchalenjinze nnyo ennaku zino keka Holy Trinity. Akantu ako nako Yesu okuba Yesu ye Katonda okubeeramu emirundi 3. Mpulira bangi waliwo ennaku zino nafunayo abakiwakanya waliwo yawe abenzikiriza yawe aya tekiriyo. Bino bye mugamba God the Holy Spirit, God simanya the Father, God simanya waliwo ekirala kiki. Father, Son and Holy Spirit. Abamu bakiwakanya. Akati ne mu Bible baga tekirina we kiri. This is bivaawe. Kati buli muntu ataputa Bible nga bw'ayagala obanga bw'alungamiziddwa obanga emmemme ye bw'erungamizibwa oba si kyo asobola okugitaputa okusinziira ku bigendererwa bye. Monogamy ba Roma be bamutuimpozingako bo nga bakola ebisiyaga omukazi omu monogamy. Kati Trinity bakijjawa Katonda mu lubereberye yagamba lubereberye 2 tukole omuntu mu ngeri yaffe. Tukole omuntu muki? Mu ngeri yaffe. Mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe. Era Bayibuli egamba nti mu kifaananyi kye Katonda mwe yakola omuntu. Now question nejja nti yali ayogera nani? Okay. Kakati olw'okubanga bannabbi baabikkulirwa nti Katonda alituma, then Yesu azaalibwa. Yesu bw'azaalibwa taliiko kitaawe. Mary bwe yali olubuto yali agenda kufumbirwa Yozefu. Yozefu aba ali awo n'alaba nga Mariyamu ali lubuto. Naga omwala ono tannamutwala, mwala ono mwenzi, ngenda kumuta. Naye ng'ayagala amute mu kyama. So singa buli omu akola ki? Ategedde. Kati malayika n'ajja gy'ali Gabriel n'amugamba nedda, totya kutwala mukyala wo kubanga olubuto lwalina si lwa muntu wabula lwa mwoyo ki mutukuvu, Holy Spirit. Katonda kiki? Mwoyo.
bw'abanga Holy Spirit ye yakola Mary olubuto kitegeeza nti Yesu ki bw'ozaala omwana tabeera gwe abeera mwana wo osobola n'okubeera ne Male Junior n'obeera ne Kisubi Junior kituufu niyo omwana oyo abeera duplicate yo especially bwakufaanana kakati bw'azaalibwa Yesu taliiko kitaawe taata we ye Katonda tuli fena now Yesu bwe yali agenda yagamba mu Yokaana essula 14 ne 15 ne 16 siribalekanga bamulekwa ndibaweereza Omwoyo Omutukuvu alibeera nammwe kati Omwoyo Omutukuvu gwe tulina era ye Katonda ya communicatinga yatuula mu ffe yabeera mu ffe gwe yatulekera Yesu bwe yali abatizibwa mu Luka essula ey'okuna bwe yannyikibwa bw'ati nakkako omwoyo ng'ejjuba Katonda n'agamba eddoboozi ne ligamba nti oyo ye mwana wange gwe nsanyukira. Ebyo byonna bitegeeza ki nti Katonda ali mu forms same. Okitegedde? Form gy'alimu si ki same. Wabula bwe yagamba okutonda tukole omuntu Katonda omukulu mutonzi then tulokole omuntu Yesu n'ayingirawo Katonda n'afuuka ki omuntu ayise muono mu Yesu okiraba ye form ey'okumeka ey'okubiri then agenda Yesu aleka omwoyo ye form ey'okumeka ey'okusatu kale bagamba nti Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda omwoyo omutukuvu ekibayita Trinity but era abasinga okiwakanya kukyole basiraamu ndi Katonda ali omu anyway Katonda ali omu tebali bameka si basatu Katonda ali ogo ali omu naye mu form ali omu naye ali mu basatu forms meka satu ey'omwoyo eyo mwana Yesu omwana ne ye yennyini the original the creator okiraba okay so the three forms bano ze bagamba nti Trinity naye nga ali ogu bakatonda tebali bameka basatu okay kwega kyakunnyonnyola bunnyonnyozi naye tekirina nawe kiwandiikiddwa nti kiikyo kyendabye nti kyakutegeera kakati bwe bufilosofa philosophy okiraba kyekimu ku mwe bayita waliwo kye tuyita manipulation mind control omuntu olinawo omukomya osobole okumufuga kati bw'omugamba nti bakatonda bali basatu Trinity ne kimulema okutegeera gw'ojja okuba amulowooleza gw'ojja okuba amutegeerera kuba gwe gw'otegeera Katonda okusinga ye naye nga simple common sense Katonda ali ogu ali ogu tebali basatu